musajja nganze ku myaka gyange ndagewa ate nimba limambu walayira munja kukuma abantu n'ebintu yokati olwankuuma wano wajjawo mwaka ki nze ono mazeewo okumpi emyaka 4 ndi wano mweyo nyini okujja mu buyinza nga ze nga ndi wano nyene nnyo okulaba nga ezo embeera zeyeeyisaamu siina kalungi kenyinza musabira nsaba naye abaana be kibatuukeko ekyo kyonsaba ekyo kyo kyenjogedde kintuusizaayo nsaba naye abaana be ezzadde lye ndi muntu kati nze ngera kuddaluddawo n'abaana ba naye ababe abeetisa ate ku musolo gwange gye balya nze bwe mpa omusolo abaana be ne babeera bulungi ate erina abaana be kati bagenda kubonyabonya nze kati kyozzaako yanzako sirina naye kati ndi wano ndowooza ngenda kukola ntya wano ngenda kusola kakasa nga nja kumala bbanga lyonna amazeewo lyonna siina pati tu sigirina wabeho kuba n'abasajja bakulu atugamba Uganda bagigula wabana abasajja mwagigula sene mmeka ezo ze tutamanya. Allahu akbar. Video zinemye okumalako wallahi abantu bemugoba ne bamenyera amayumba wallahi bangi teri amanyi kiki kye twabakola basajja mmwe wamuvawo ne mweyita abanunuzi b'eggwanga ya rabbi. Allahu akbar. Mweze video zinemye okumalako ebyaddala. Allah mwe ne tukola bizinesi zaffe ne muzookya bakadde baffe ne bakola obutale ne mubwokya abagezezako okuzimba obuyimba wakati mu nnaku ne mubumenyawo wallahi nedda mulimba. Allahu akbar. Tugenda situuka ssaawa mmeka bannayuganda mmwe mugenda mumanya ddi nti ebibakwatako bikwatako mmwe teri agenda kujja bayamba mu butuufu. Mwe ndaba abakazi abayina abaana ndaba maama ndaba jjajja. Allah wallahi mulimba kale nnema tukkiriza ekola naye lekola yo nnema talina ba odita bayinza kukola auditi bakeberenga mutonole kuzimba omuntu nazimba ennyumba y'emyaka 5 emyaka 6 ne mujjawo ne mugimenya mubadde nga mukola ki nga asimu omusingi muba mukola ki nga tuse madirisa. Kampani ezammwe ziri Namanve, kampani ezammwe ziri mu Lubirigi, ziri e Busega, kampani ezammwe tedazigambako. Mwina kampani eziwa ebutwa mu nnyanja tedazigambayo. Mwe muli batuufu muli batuukirivu. Mutuule Uganda wayi gye mwagigula mwe basajja mmwe mbakakasa. Omugigi gugenda situuka. Na nnaku na busungu bakadde baffe abaana baffe ne bakyala baffe mubalabisiza ennaku basajja mmwe. Mwana ebintu biri bisatu Museveni byeyakakola nga ntegeera nga binsukkako okutegeera ngenda bagambako ebya yagamba ebyembibisekwa mwana kambireke mwana wala kungamba nti basengudde abantu for nothing. Yes, good and well bagula mu ntobazi tukitegedde bagula mu ntobazi but omuntu ayagala abantu benge eggwanga erimu democracy eggwanga erina abakulembeze eggwanga erina aba prime minister ngate basenga misana. Yes. Ate n'otrasiya abamu bamaze emyaka 5 obakoledde ki okubajja mu ntobazi. Yes, siganyo bawoninze kuba kimanya ekitonga tekisobola kusenda abantu abo nga sibawoninge. Yes, obawoninze naye but obakoze otya eggwanga tuwulira n'owulira nti ono yabbye akawumbi ono yabbe tuliyoni 7 ono mpuga bamwadde 5 oli bamusiimye bwe biti temusobola kukwata abantu abo ne mbagulira ekitako baluweero bakanungo baluddawo bannakawuka. Nakawuka sebo ewaffe tugeraageranya wano waffe nakawuka wabbeeyo kusinga even Kampala Road. That's where the city is going. Abantu mbagulira awantu mbagambe mutemeteme buli muntu atemeteme akabajja. Mubeeko gye mbateeka. Abantu kati bannansi. Mubeeko gye mbateeka. Respect bannansi bakyogera batya. Respect. Those are like a full citizen. Bw'oba osobodde okunyigiriza abantu bannansi like that ogenda yimirira basaba akalulu ogenda bagamba ki waliwo wotuuka okwogerera Museveni n'owulira nga otuuse wotuuka nga tokyalina kyogenda kwogerera NRM oba gavumenti eri mu buyinza bino si bya NRM bya gavumenti eri mu buyinza bwe muba musobola okukwata ekyokulabirako abantu mu Central ne babagoba ku ttaka nga tulina ba minisita abangi bwe batyo abava mu Buganda Bakiwanda Bakyambadde Bakasolo Basempijja
Baseninde, Banachiwala, n'abalala bangi. Buganda n'ekwata omuliro ku nsonga y'ettaka. Abantu ne bagobaganyizibwa ku ttaka ne tubanga abatalina bakulembeze mu gavumenti ya President Museveni. Tulina ba minisita bangi n'owulira nti abantu 200,000 bagobeddwa ku ttaka ne bagenda ne basula mu makanisa ne basula ku zi police stations ne basula mu masomero ne kitakolebwa mu kifo kimu n'awalala nga mu Buganda tulinamu vice president owa NRM ow'ekitiibwa Kiwanda. Kigambo kya nnaku nti mwabeera nnyo mu zi office ne mutabeera wansi ku ground ne mutayamba abantu bano abantu ne babakyawa. Njagala kubategeeza nze ne bwe sibeera minisita President Museveni n'amala n'ampa oba senior presidential advisor ku nsonga z'ebiwerezebwa ku mpewo. Tosobola kugoba bantu ekyo kyokka senior presidential advisor mu kitundu mwempangalira wano mu Wakiso. Tosobola nteekaawo erimotoka lyange president liyampa n'omusirikale wange. Tosobola kugoba bantu ku ttaka. Tosobola. Bano ababbi ababasente mu gavumenti ne baziwa bamafiya abafere ne bajja ku byalo byaffe ne bagoba abantu nga ndi senior presidential advisor nina omusirikale ogwo nteekaawo erimotoka lyange n'omusirikale wange tewali muntu ava ku kyalo. I can mobilize masses of people. I can. Ne tubafuukira ekizibu. Tutema emiti n'obusaayi n'amajembe tewali asobola kugoba abantu nga ndi presidential advisor. Baminisita ne kumulayo n'omu ataasa Abaganda nga bagobaganyizibwa ku ttaka kyekyabasuula. Tukiwulira twakava ku basuubuzi bali babadde bakuba omulangafu ifuriisi alinga ifuriisi ne baggala amaduuka kakati bavudde ku basuubuzi kati batandise okwona amayumba. Mukiwulira Pulezidenti Kyagulanyi kyayogerako tukkiriza nti ennyumba muzikonye mubasasule. Ani abasasula? Mubasasule gavumenti sasula. Bwe Buganda Land Board olina busuulu olina lisiti y'abantu abo obadde ojjamu busuulu bantu ba Ssaabasajja Kabaka abo oba waggwanga ki oba wa ddiini kyabo bantu ba Ssaabasajja Kabaka noonya lisiti ogitwalire Mwami Museveni nti baabano be wakoonedde amayumba go kuba Buganda Land Board si yabakoonedde amayumba ye badde basoloozaamu. Kakati gwe kwata lisiti y'abakirayanti bo gwe Buganda Land Board olina balooya. Eberezanga gwe mwana yagenze ku ssomero n'okomawo awabadde ennyumba yammwe nga waliwo ntuumu ya ttaka. Abantu abaavu mu Uganda muno tubatwalewa. Ndeeta ekiteeso tukwate abaavu tubatike ku mmotoka magulu 10 tugende tubayiwe mu nnyanja. Kubanga abantu bazze basindiikirizibwa. Tetugamba mbunna abantu bayingire mu ntobazi bazizimbemu. Naye kye tugamba nti gavumenti waliwo olunaku lwetaaliwo lwe yakyala. Abantu ne bajja ne basimba emisingi ne bazimba amayumba ag'enkaniddeawo ne basuulamu myaka na myaka. Gwe n'osituka olwaleero awatali wadde court order n'ojja n'obamenya. Nze bwe mba n'akabanja kange kayiikeemu Mwami Museveni aŋŋamba sisobola kumenyako nnyumba ya muntu nga sirina court order. Ate ekyo kituufu kirungi nti nze bwe mbeera nga nina yiika zange 5 nga kuliko ow'ekibanja sisobola kumenyako nnyumba ye okuggyako nga kooti enzikiriza era nga musasudde. Yo gavumenti yabadde ne court order ng'emenya amayumba g'abantu abo. Kubanga gavumenti naye eringa muntu kyova olaba ewaaba era ewawaabirwa. Wabaddewo court order eyafulumye ne bagamba bano bazimba mu luto bazigwa abasinga era kakati bamenyewo amayumba kooti ye balagidde. Naye okuzuukuka obuzuukusa eri ne mugamba nti ku baavu kwe mujja okulagira omufaano. Nti ku bantu abanaku kwe mujja okulagira bwe muli ab'amaanyi. Basebo ne bannyabo bannayuganda bo bagooyingewa. Abantu balagewa. Abantu mubagobye mu butale hamu ne yeddizaawo. Abantu mubagobye amasomero mugeddiza. Enguudo muzizimbyemu.
ettaka ly'abantu mu byalo muli tutte n'abagenza okubeera mu ntobazi n'ebikere nabo mubalumbyeyo so nga nammwe temugenda kukuuma ntobazi ezo wabula mugenda kwezza ttaka eryo bannange mmwe mulowooza nti nno ffe abantu abalala tulagewa bannayuganda abalala bagendewa naye bw'otuuka mu Lubigi okusinziira ku biwandiiko ebiriwo Lubigi tegwa mu square miles 1500 ez'emigga n'ebibira era olwaleero Lubigi eryo ttaka lya Ssaabasajja Kabaka kyova olaba nti abo abazimba awo ekifo mu Lubigi ekyokusengejja Kazambi beegula Emmengo tebajja buzi ne bagamba nti wano lutobazi lwaffe katukolewo nedda bagenda ne basasulawa Emmengo era nga bwolaba abo abantu ababalinako amayumba nti nabo babadde bawiba busuulu mu Buganda Land Board era nga n'abamu batandise okwegula bafuuka ab'ebyapa newankubadde nga twagala nnyo entobazi okubaawo gavumenti bw'eba egenda okweddiza ebifo ebirimu entobazi ejja kubigula buguzi bwe tuba nga tugenda kukola bintu bya kubanga buvunaanyizibwa bwa gavumenti okukuuma olutobazi etteeka ly'ettaka nze Ssaabasajja Kabaka lye yatuuka n'okuntuma ntambule Buganda yonna nga tuwakanya ebimu ku byalirimu nga ligamba nti buli wantu wonna awali olutobazi ekibira omugga oba oluzzi wafuuse wa gavumenti naye nga walabirirwa local government Nema yabadde yeetaaga kuggala yes nekino nze nsiba nkyogera omuntu yenna amenya amateeka akaseera kagenda kutuuka amateeka gaveeyo yunura eyo giraba nina mikwano gyange bakola mu yunura bakugamba gojja kugulira ozimbe mu road reserve neffe bwe tunaaba tukuba olukoba nga tugaziye ekkubo nga twerula ekkubo olukoba bwe luba lukoba ku kinaabiro kyo mu kinaabiro ku kyangu ekyo wookiteeka tractor wejja okukoma kati Nema kye yakoze mu Lubigi yasiza kasiiso bulijjo okitegeera n'owaayo akasente ne bakukkiriza okuzimba kati Nema yabimenye n'ekibuzo kye mbuuza nalabye abantu bangi abalaga ebyapa District Land Council ba Commission ba Registra abayishulinga ebyapa bino abantu bano ne bazimba mu ntobazi bo mubayoola ddi babadde babona obusuulu nga babuwaawa yalina buwaawa Mengo Mayiga okitegeera kino nkibagamba ne bwe tuli batwava ku nsi kuno gavumenti egenda kujja President Kagame yakikola e Rwanda yagamba abantu yabawa emyaka 3 buli muntu ave mu Lubigi ne balowooza nti asaaga yabawa emyaka eki ne balowooza nti asaaga bwe jaggwako tractor ne zitandika e Rwanda teri muntu azimba mu Lubigi tebiriyo notwagala etteeka litandika okukola so Nema terina musango no terina musango Nema tubabuuza ate abanene abalala abazimba mu ntobazi mulimu amakanisa mulimu zi petrol stations n'ebirala bo mubakwatako ddi bw'oba olaba ani agenda okununula eggwanga lyaffe mwalabye abantu ba mu Lubigi nga babamenya abagagga babaleseewo that's why impozi Lulimbo abagagga babaleseewo nga nabamu bagwira bo babaleseewo tetuganyi fine good and well bagula mu ntobazi ani yabaguza ani yafulumya ekyapa ate amanya nti awaliwo entobazi ye mukumanya abantu bano kyekyandadde kikoze kyebasooka okukola before nga tebanemenya abantu bano kubaziranya kubakaabya kubafiiriza bintu byabwe n'abantu abamu okutuusa okufiirwa obulamu enamba tv za Uganda okumanya zaafa ku nsonga ziri mu ggwanga ebintu ebizibu biruma abantu muganya okulabisa ba MPs okulabisa abakulembeze abali mu buyinza muganya okulabisa bani wabona mukyaza simanyi bani ono omukazi yanano w'ebinnyo byakakobe simanyi bano simanyi zombi bano can you imagine tv enamba n'okyaza zombi n'ogula nina ebintu byenewuunya doni kristo mmalamu amaanyi oluyana bw'omuntu wakuwolereza n'obula
n'ogula ebintu n'ogenda mu bazadde ba zombi wabadde oyanjula wabadde okyala wabadde ogenda kukola ki mugana wange abagagasi wabeera sente zozirina wakola sente olina kampani eyamba abantu okwafuna emirimu kampani stands ne Dubai gyeri but waliwo ebintu ebimu otalina kwenyigamu wabadde oyanjula mukazi wabadde ogula ebintu simanyi obunga bw'emiceere simanyi obusawo bw'emmere simanyi omugenzi wama mufukamiro kwaki waliwo ebintu banaye waliwo ebintu byetukokwogerako ne bikubuuza enjogera nga bona ebintu bya President Museveni tukayisa n'obula bw'omuwolereza n'obula bw'omwogerako nga buli kimu kyogedde kiweddeyo buli kimu kikoze kiwedde bannaye nga bino bya ddala ng'obulako kimu kumweyambula n'olwokuba nti oswala olw'abantu abamu munnange gundi anandaba atya gundi anaŋŋamba atya naye ng'abantu ba Museveni n'abamuli okumpi bakutuuka wano n'owulira ng'oyagala weeyambule weepamirepamire olwa gavumenti eri mu buyinza banaye waliwo ekintu ekibeera too much otuuka ekiseera n'ogamba kati njogere kindeke ki mpolereze kindeke ki ŋŋerera kiki ntwale kiki nga n'agamba ayagala okujja mu buyinza talina kiddako tagenda bagasi lino eggwanga leetaaga ki bannange tukole ki nga bannayuganda tuzire kulonda twekyawo twesale bujegere ekituufu tukole ki buli muntu buuza munno tukole ki okutereza embeera olw'ensonga onoonya omusango gwa Museveni we guli era President Museveni eggwanga likutadde ku nninga kati eggwanga likutadde ku nninga President Museveni nga wazibira abantu b'amabaati this time togenda kuzibira abantu babye buwumbi bw'abannayuganda President ng'oyagala okumanya nti ensi ekyuka naffe tusobola okukyuka kwata abakazi abo n'abasajja abo bajje mu makomera gwalina peni esembayo obujulizi bwonna bweraga omu yasangirwa n'akawumbi mu nnyumba omukozi omu alina 15 billion ku akawunti house boy alina 15 billion ku akawunti njagala President singa mukama akuvaamu abantu abo ne bafuluma kubanga bakimanyi balina kye beewulira oba impunity nkyogere ntya balina omanyi okwewulira nga waliwo baddekawo nga kintu okyewuli impunity bakozesa impunity obujozi ejjogo anakola ki agenda kuŋŋamba ky'oyo that is too much enough is enough nsaba ne ssekusaba bannaye muntambulize vidiyo eno etuuke ku buli nkuba kyeyo ng'omanyi olina mukwano gw'enkuba kyeyo awagira gavumenti eriko ekifaananyi kino kitambudde ku mitimbagano n'abantu abamu ndowooza mwewuunya lwaki kitrendinga omukyalo ono yabadde akutte enkoko nga bimusobedde bimuweddeko nenjagala okubemu akafaananyi gwe nkuba kyeyo ali eyo awagira gavumenti ya Museveni wesse mu kifaananyi nga 1 omukyalo ono maamawo 2 sisitawo 3 jjajjaawo 4 nga mukyalawo wamulekera abaana n'ogenda ku kyeyo obonaabona kankuyite kubonaabona kuba singa wali oli bulungi e Uganda gye wava singa tewajja ku kyeyo omukyalo ono mu kifo ky'okutaasa abaana be wamulekera yataasizza nkoko ng'awulira bimusobedde ng'oli eyo yasama mbuwagira gavumenti eriko waki siikuyita omuwumba tuutu oba omusirusiru